po jako akawuwo. Naku Regina ng'abadde wa myaka 50 yakeereza abantu abawangalire bwayise mu Nakamiro zone mu Ntiisa bwe bamusanze nga yattiddwa mu bukambwe omulambo gwe abatemu ne baguzinga mu masuuka. Wakati mu kusoberwa ab'enganda z'omugenzi batuuse mu kifo awattiddwa omuntu waabwe so nga n'abatuuze baliko be bannyonnyodde ku nfa ya mutuuze munnaabwe. Kati n'agamba mu kyalo takyasobolayo ne tumuleeta eno mu 2022 n'azuukira muno amaliriza muzeeyi bwe yatondawo ng'afunye ebizibu agenda kutandika kubeera kakiri ye kwekunda wali kati muzeeyi tumukubidde essimu agambye bwe kiba kisoboka kusobola okusigalawo. Abatuuze bavudde mu mbeera olwa poliisi okulwawo okutuuka mu kifo kino nga bagamba nti bagitemezzaako ng'obudde bukyali bwa kumakya nnyo wabula nga zigenze kuwera ssaawa 6 ng'era terabikako. Yatutte basibe matugga poliisi y'e Kawempe erina emmotoka emu ssaawa tuli mu 6 omufu yafudde ku makya poliisi ekola mulimu kye singa babagambye nti waliwo ba Bob Wine singa tebazze kulwana. Omukadde ono bamuyiseeko nga busaasaana ng'akyali mulamu. Kitegeeza bwebanga bamusse busaasaana ateekwa okuba dayina osanga kye yalabye ku mwala ekikolwako kuba guno omwala mubi era poliisi erina okukitegeera guno omwala mubi. Kyokka mu kifo kye kimu awabadde ettemu lino n'omuntu omulala we bamukubidde ekiteeberezebwa okubeera ennyondo ku mutwe bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era ng'emagombe wa kusimbayo kitooke era ng'omusawo abadde ajjanjaba ono aliko by'atubuulidde. Abasawo basanzeewo bakoze ekyolo ekisoboka bamuwa paseeti bamumanyizinga mukozi bamuyise ngaali mu siteeti nga tategeera tasobola kwogera so bamukozeeko n'akoma mukosa siteeti naye n'esaawa zino tanaatandika okwogera naye awulira. Oluvannyuma poliisi okuva e Kawempe etuuse n'eggyawo omulambo yogayoga mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago gwongera okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luku Oyesgire ku lukomo lw'essimu akakasizza ettemu lino era n'ategeeza ng'okunoonyereza kwabwe bwe bakutandikiddewo. Abagambibwa okuba nti babadde mabega w'ekikolwa kino obeera badde mabega w'ekikolwa kino tannategeerekeka naye nga tuli mu kubuuza abatuuze 45 babadde alina obuzibu bwonna ku kyalo yasembeddwa okulabikako naye neira efaananyizako bwebiti. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.